Hello everyone and welcome. Mbaniriza mu video yaffe eya leero. In this video we are going to look at describing a place. Describing a place. Okunnyonnyola ekifo. Okunnyonnyola ekifo. Please note, place in Luganda we call it ekifo. Place in Luganda we call it ekifo. It is a beautiful place. It is a beautiful place. Ekifo kirungi. Ekifo kirungi. The place is very big. The place is very big. Ekifo kinene nnyo. Ekifo kinene nnyo. It is a quiet place. It is a quiet place. Ekifo kisirifu. Ekifo kisirifu. The place has many trees. The place has many trees. Ekifo kirina emiti mingi. Ekifo kirina emiti mingi. The place is clean. The place is clean. Ekifo kiyonjo. Ekifo kiyonjo. It is in the middle of the town. It is in the middle of the town. Ekifo kiri wakati mu kibuga. Ekifo kiri wakati mu kibuga. Once again, it is in the middle of the town. It is in the middle of the town. In Luganda we say ekifo kiri wakati mu kibuga. I like this place. I like this place. Njagala ekifo kino. Njagala ekifo kino. I like this place is njagala ekifo kino. The people are friendly. The people are friendly. Abantu bamukwano. Abantu bamukwano. The people are friendly. In Luganda we say abantu bamukwano. It is an interesting place. It is an interesting place. Ekifo kisikiriza. Ekifo kisikiriza. The place is near the road. The place is near the road. Ekifo kiri kumpi n'oluguudo. Ekifo kiri kumpi n'oluguudo. Okay, thanks very much for watching the video. That is how we can describe a place. Ye ngeri gye tuyinza okunnyonnyola ekifo. Don't forget to subscribe, like and share. Bye bye. Weraba.